Breaking news, sawa za kakati Bebe Cool ali mu ddwaliro entinda ali bubi nnyo. Puliriza ekibaddewo oluvannyuma lwa His Excellency the international lawyer president w'eggwanga Kyagulanyi Ssentamu bwa graduates Cavendish University abali kumpi ne Bebe Cool bampadde information nti amawulire Bebe Cool bw'ageerabiddeko asose n'akubira manager we Ronnie n'amugamba abadde bw'ati kati lone nkaze ntya akafana gendeya ya bobe jafunye. Bebe Cool leka nkutegezeeko muganda wange ekintu kimu, mpulirize ebigambo byange bino. Degree Bobi Wine gyafunye tebagigula. Si yakagala muganda wange tagenda kebera manager Ronnie afuna abantu bagigule. Oyina okusoma, oyina okuteeka mu time president waffe abadde asoma since 2016. Naye kati gwe naawe osobola ogifuna. Naye nze according nga bwe nkumanyi Bebe Cool kisobola okutwalira emyaka 2 ku 3 okusoma n'okumaliriza obwalooya. Usually butwalira abantu emyaka nga 8. Naye because nti nno you lack omuntu okuba nti reasoning capacity okitegeera n'ekirala oba weetaaga teacher akwata empola kubanga lawyer olina okuba nga oli smart okitegeera osobola okusoma naye gwe kijja kutwalira sometime.